wano nabbi mu buweereza bw'enkyukakyuka ya Uganda. Kayongo kkiriza gaana abawuliriza pulogulaamu eno mudda balifunamu kubanga ffe twewaayo okutuukiriza erinnya lyayo erya Namwatulira. Mwana tebimutu byatulanga biri wala n'okutegeera kw'abangi. Era nze kweno pulogulaamu n'emikwano gyange egyankyawako nkubuulira kasiba nti yakutumidde yakutumidde nampeereza obubaka nandumira nafunye obubaka kasiba ti musajja wange musajja wange naye olw'olumu nga bw'omanyi naye obubaka bwe twaweereza wano yabufuna era mundu yazzeeyo katambi bakamuwa kata yakafuna era emmundu zizi yayogerako akimanyi nomanyi si kirungi mu lutalo luno olwa jjajja okubanga buli muntu ate tutunuzaayo wamu twagala tukole ki tutalizeewo. Pulezidenti bannayuganda abatumidde olwaliro njogeddeko naye emirundi 3 tekitera kubaawo ku ssimu gyali atambuza obuvunaanyizibwa era abagambye nti mwebale kubeerako ku pulogulaamu Namwatulira naye kwalira era awuliriza aŋambye nti ensonga z'omukulu nti ndireke adirina nti ndireke mukulu ki tumanyi jena ndi jeno lwaki olokosabye otamanyi gwe kijenerali ogira amakudde Swabula salamu alaikum Swabula omukisa ali mu studio omugole awanise emirongooti kwegiri. njagala tusookereko ku bigenda maaso emitalo w'amayanja ewagenda ababaka. Yes abagenda ku byengulirwa enguzi bagenda ku by'emipiira okusambamu okuzanya netball oyagala tubinyumyeko yes naye nga bajja kukyawa nnyo ate kati eno Namwatulira walaba ekigo ekyalimu yaseerera biri ebizigo eri nenakyo ntuteeyo nakyetunyumya birisirya omanyi biri ebizigo tebikwatagana ate nabyakudduka kuba byo biyita mu ngatto naye gwe mbadde ndudde olaba ekigo ekyo Sipiika Mwewupanda Limongo yagwa ku bugenyi naye ate bali tebamufaako naye ngweyo amagulu gonna ga lefuti kiki mbuuza ati gwolesa ebyemizannyo bannayuganda njagala basigira kifaananyi sinyumya bya lwali Limongo yagwa ekigwo magulu gonna ga lefuti getega ate nyokugambye gwe tuwamulaba gonna ga ddyo gali ngono jeno kuchunguli walaba kuchunguli gwe firimu ya chunguli katulina chunguli ali mu Mpanda eyalera talina mberenge gona amanya naye ffe tugenda bibaga mumpola takyo olokosabye otamanyi gwe kijenerali ogira amakudde nina wenjagala ontwale abakulu bano bagenze okusamba emipiira egyo mawulire getwongera okugenda maaso n'okubanga tufuna gatulaga nti ensimbi ze bawadde buli mupaka mpitirivu era waliwo n'oluvuvumu lwonabadde nfunye nti mmwe abali kudda oluvuganya gavumenti naddala NUP abamwe mwali mubagaanya okugendayo kituufu? Ekisooka emizannyo gino gibeerawo buli mwaka gya East Africa jagulibwawo pulezidenti wansi namba challenge gye tuyina ze priorities ez'eggwanga lyaffe n'okwewaayo kw'abantu baffe ddiru beewaayo nze sijja kukitunulira mu kugaana babaka kubanga enkola ebaddewo tetandise kati ate olaba nga n'amawanga gonna gagyembulesinga amawanga nga Kenya, Tanzania bonna baba bakuŋŋaanye ate era bw'obaga tojja kwesanga nga ne mu allowances ow'oyo afuna ekitono naye
bo nga bewa allowance ezo abalala ababeera mu mizannyo egyo babateekerateekera allowances ezimu abalala nga baliwa bolyogerako kuba tulina ba professionals tulina abaana abagenda ne bazanya omupiira gw'eggwanga bo mweze mwewa ze mubawa oba ntegerekese kufunye bulungi kakati ekyo bo bwe baba bakiganyulwamu ng'abakulembeze yeina okuba minzaani y'okubeera ng'ate kirimu appetizing ekyabali abakirimu ng'obuvunaanyizibwa n'omulimu okukiikirira eggwanga okulaba nga baba well remunerated. Bakiprotich abasambi b'omupiira owulira emirundi mingi nnyo nze manyi omupiira gwe nasemba okulaba ogwa Uganda ku kisaawe Nambole wali gwa Uganda ne Kenya ogwe nasemba okulaba so okwewaayo kw'abasambi abo gwe woba nga oli mu kifo ky'obuvunaanyizibwa nga weerabirira nga bwe weerabiridde ng'oli e Mombasa kitegeeza n'abantu bali beetaaga okulabirirwa okusobola okuwaliza otu okukira ku ezo naawe z'oyinza okuba nga otuwadde kubanga ebitone bisasula nnyo kyova olaba mu manifesto ya Kyagulanyi Robert Ssentamu tulina okukulembeza ebitone kyova tulina foot soldiers tournament polisi gyezoganya buli lunaku lwaki ensi erimu ebitone bisasula okusinga ekintu ekirala kyonna bwe biba nga bikwatiddwa ku mutindo ogwetaagisa abantu abo okufunamu nga balina copyright law ebakkiriza ekintu okuba nga ekifulumye bakirinako obwannannyini si kyekyokka ng'obugagga bwabwe obw'ensibo buva mu ebyo bye bafulumya ne byagalibwa abantu bonna kuba si kya bulijjo kakati the broader picture of their participation bo okuba nga beetaba mu mizannyo egyo kirina kuba kya buvunaanyizibwa gye bali okulaba nti baliikiriza industry eyo okukula okukira ne bweberi olwaleero mu Uganda okubeera ne facilities olwaleero bali mu Mombasa tebali Nairobi naye waliyo facilities leero bw'ova ku Nambolo oyinaki n'ekisaawe kya Mulindwa because ffe tetuli bias ate tulina bw'ogenda olwaleero Mulindwa yagenda mu maaso n'azimba ekisaawe naye ali withheld obusobozi bwe tasobola kweyongerayo kubanga talina infrastructure development egoberera kubeezaawo kisaawe kyenga ekisaawe ky'omupiira enguudo si nkole bw'ova ekitende n'ovuga Makandwa Kijapani n'ogenda paka Kitovu sisa si lukole kakati omuntu oyo ne waba injectinze billion mu talent eremerera okufuna kubanga omuntu kwakolera talina leveled ground abasambi bangi nnyo mu Uganda batambula okugenda ku trials mu nsi z'ebweru because of lack of sporting facilities entuufu wano ku bisaawe kubasambira ne besanga nga bali injured. Nze omusambi omu gwe nali nkyasinza okwegomba mu mupiira gwa Uganda mu biseera bye nagulabirako bali bamuyita Andrew Fimbo Mukasa. Andrew Fimbo Mukasa yagenda e Misiri naye Misiri ne bamuzuula nga mulungi nnyo mu kuteeba goal naye nga amagumba ge munda amavivorede malwadde. The playing ground kakati ekyo kyaliwo emyaka 2 emabega lwaki paka leero it's still a challenge to our stars. Ebyo answer ye National Unity Platform. So njagadde okugaziya ekibuuzo kyo n'endowoozayo ku bugazi bw'ensonga n'ekirala ekisinga okubisa ttooki mu bakulembeze bwe butafaayo bwabwe ku nsonga z'abantu ne bagulumiza ezaabwe. Lwaki mugenda mu kitundu nga speaker gyali ne deputy? Why? Kyova nti oli yamaliriza nga atuswazizza. Actually gino gy'emizannyo gye tukyasinza okuswalamu. Tolaba nga vice second yali mukulukulu mu myaka kuba second yali myaka 7. Mama Kadaga yali mu myaka 6 plus. Naye ono ku myaka gyaliko
olayinza okugamba nti Carolite ensimbi ezakozeseddwa ku mulundi guno zabadde mpitirivu buli mbaka zagenda okufuna naye temunavaayo kuzogerako bulijjo bazifuna ate nze nga bwe nkugambye nti wano mu Uganda totunulira abo bokka, there is misappropriation of resources. Tebatunulira nsonga nkulu, tebatunulira nsonga nkulu, ne bw'onagiyimba n'ogikola ki n'ogiddamu. Ekisinga okubeera ekikulu be bannayuganda kati okusitukiramu. Nagamba nti institution ya parliament nfu ekulembera omubbi Kondo, ekulembera abantu abayaaye ku top level, bakomishona be baani? Ye Mathias Mpuuga yenyigira mu kutuula mu lukiiko ne yeewe $5,000,000 naye okyamulaba nti akula akalaba n'ayimuka najja naye n'akola statement. Kati namulida bagenda kuteesa ne Museveni kadaki Uganda eno. So ebyo tobyewuunya. Our struggle should be to liberate the doctrine of separation of powers. Maze ebbanga nga bannayuganda mbagamba ku nsonga 3. Ensonga esinze okubaako essira wano bulijjo ya the doctrine of separation of powers. Amasiga 3 agawambibwa. Kati wawulidde ebyagudde mu kooti n'ebbaluwa ya jjajja ndoze bye tunabyogerako. So sports, parliament expenditure, of course parliament teyandispendinze bwetyo kubwetaavu obw'essente bannayuganda bwe balina ku mabanja bannayuganda ng'abantu bagenda mu Christmas ge balina, but the games must happen and the remuneration eri standard. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Wangambye ensonga za jeno tujye zituzirike. Njogedde ne president nagamba nti nzireke. Abanjagala mbamanyi n'abatanjagala mbamanyi. Lwakyo olokosa by'otamanyi gwe kijenerali ogira makudde. Obaka buvudde ku gundi ku command center. Command center gambye amuleke abanywedde. Okay, eyo nga tuvuddeyo. Abanywedde kakati kankubulire gwe. Naffe tusaasire. Kyagulanyi yabafukira akayinja mu ngatto. Babadde bagambye nti tweet yazitaddeyo kiro. Naye mukulu bw'azukuse ku ssaawa 5 ndo ategedde ng'agenda kulinnya okugenda e Karamoja. N'agamba mukyala w'omwana omulabe bwanvumya. Kale nze ndi president ne lwaki saazaalamu mulaasa. Ebyo bibadde mu State House. Ng'azaala yejjusa. Bobi okuba. Bobi akuba. Nga bejjusa. Gubulidde byayogedde. Agambye mbu White bagenda kuba abantu abazungu abali e Congo. Ate bw'amaze n'agamba nti njagala ninza America Trump alayire. Olaba nga yabanywedde. Akuba abazungu Abamerika abali e Congo, ate agamba alinze Trump alayire amuyamba okuba ab'e Sudan nga yakuba ab'e Congo. Olaba omwenge. Ate Kyagulanyi nze yakingamba dda. Yakingamba mu 2 emeka. President yakingamba twasinkana twali kwa Ivizu Hotel. Ate nno mulujjudde. Omanyi nze mba sirimba abatwalowooza ati mba nimba. Nze nali promoter. Mulujjudde mu Lwatu. Nga tuli kwa Ivizu Hotel. Yalina kuza omwezi 26 December 2 emeka. Nja kujjukira. Kakati naga nti omwenge ogwo ate mubi okusinga ebirala byonna. Naye nali simutegedde kubanga nawomerwanga nnyo omwenge ebiseera ebyo. Naga nti omwenge ogwo ate gwo mulala. Naye omwenge gwo kati tuzudde mulala. Akugamba mu tweet ze nti abazungu agenda bafulumye Congo. Naye ate n'akugamba alinze Trump akole ki? Alayire oyo abanywedde ki? Ekyokubiri. Akugamba ekisooka simanyi obakkiriza kati nti tuluyingira olutalo kubanga fejjeno munnange fejjeno kankubuulire Luganda talumanyi omanyi kale n'olyamba ayagala ba president osobera
nange yategeka ono oba bategeka ki togoyiza obeera abo ogenda kulembera bannayuganda nga tomanyi Luganda. Nze abagamba siri Muganda tekisoboka. Nze bwe nalaba mama Mbabazi ng'alemeddwa okwogera ekigambo lyenvu ne mmanya ninga nti ono asumbuira bwereera abantu nga bamuweera envumbwa bino ebyokumuyamba PR nti ali wamu n'abantu nga tamanyi menvu bagayita banana ninga banana mu Buganda oyita banana kati ono jeno wammwe ye jeno wammwe naye olutalo lwayingira olwo ebigamba naalusobola. Ebyo byewana is disjointed kujjako mukwano gwe nno bamusse olwaleero amacha gakeseza olwaleero Uganda Ikrov ate Ikrov asuze mu Russia Lieutenant General Ikrov bamubye detonator automatic byayingira ekiyu mu kizimbe Moskova oli abadde amuweereza emyenge giri egyebbeeyi bamubye olwaleero kati ate yagenza obitegeera ng'azo omwenge mperekeze ya sitaani eyanamadala sitaani mwajja atuyita ffena okugwa eddalu kanzije kadodo Siga onyerize ku bbeeyi ejja mu nsawo yo ne Global Paints weeroboze mu bika byonna omuli undercoat, silk, weatherguard, high gloss, super gloss wamu ne texture paste. Global Paints akoleddwa ku mutindo ate ku bbeeyi ejja mu nsawo y'omuntu wa bulijjo. Mufune ku hardware zonna oba ku factory yaffe ekireka bbanda. Essimu noti 772 4 noti 9 887. Roseform Black November emiwendo ku ttaka. Eyo kati ye promotion tetuliko okulaba nga buli munnayuganda asula bulungi. Tutandika nga lumu November paka December yenna. Roseform esazeko ebitundu 10 ku buli 10 buli lwogula omufaliso gwa premium ate ng'ekuweerako ne fiber pillows 2. Eyo ye Roseform Black November nga mwe muli emifaliso nga high density mattress, fit sleep mattress, orthopedic mattress ogw'abalumu emigongo, latex spring, Bonero spring, pocket hybrid extra firm omuli ne memory foam spring. Guno n'omukisa gwakubuna eggwanga lyonna mu buli dipoti zaffe zonna ne showrooms zaffe zonna emiwendo ku ttaka. Kati nno buli munnayuganda genda osule bulungi mu Roseform Black November ono. Roseform Black November tuwonyezza okusula mu binnya bannaaye mbadde nsula magombe. Roseform ensi y'ebirooto ebirungi. Uganda Halal Bureau kyekitongole ekyekebejja wamu n'okwekenneenya omutindo gw'ebyamaguzi n'ebintu byonna ebikwatagana n'obulamu bwa bulijjo. Kati buli lwokusatu tosubwanga aba Uganda Halal Bureau mu pulogulaamu mpulidde kumenya okuva ku ssaawa 9 nga bakuyigiriza wamu n'okukusomesa byonna ebikwatagana ku busobozi n'okukozesa ebintu ebiri halaali ne butya buyinza okuwandiisa bizinesi yo n'efuna certificate ya Uganda Halal Bureau. Uganda Halal Bureau, satisfaction based on honesty. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن oyo muyizi wa Alia Junior School. Alia Junior School bebatadde omutindo mu byenjigiriza. Essomero liva ku nasare paka ku kibiina ekyomusanvu. Liri ku musingi gwa Busiraamu naye nga n'eddiini endala zaanirizibwa. Abasomesa balungi batendeke basomesa ebyeddiini n'ebyensi. Alia Junior School byadde ne boarding ekifo kiyonjo nga ne security guluggulu. Basomesa empisa n'okwogera mu bantu kyewandiise public speaking. Basangibwa Kiryagonja Matugga kilomita 3 ng'ova mu tawuni y'e Matugga oba Wakiso. Okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale okutuuka ku P7. Essimu 0752 65 47 17 ne 0781 24 13 34. Owange, nina embuuzi yo. Olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold. Namanya nti nfunye gold. Enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu. Eddekende, akawoowo, n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye. Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Hijja y'emu ku mpagi enzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obbabudaabuda.
Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti program za hijja ne umura zaggwadda. Tukyalireko ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Nakasero okuliraana Steel and Tube oba otukubireko ku 0778 64 91 66 oba ku 0703 89 823. Jjukira nti ffe bakasangwawo era bategeera ensonga ya hijja. Firdaus Hijja and Umrah Services e Nakasero. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkola eri omuntu wa bulijjo. Mukulu waiswa waliwo ensonga gye tutayinza kubuusa maaso gye tuwulira. So Jeno Kaine Rugaba Muhoozi njagala kumugamba ebigambo bino. Esiria government emyaka aga naye amagombe ga Al-Saad senior bagaziikudde ne bagakuumako omuliro n'amagumba ne bagookya. Amaki? Amagombe balina omu ku relative wa Assad Jeno bamutayiza naye bamuta ekyamutta nakunyumizanga girotini naye bamuteeka ku muguwa ne bamuteeka ku forklifta bino biwetiye nekyambuka waggulu bino ebitwala waggulu ebyambusa ebijja nekikuba bweki nekirima nekimutwala nga kimutuga meters nga 8. Public prosecution, public murder. Abantu bakusalira. Kifaananira ddala ne girotini gye nakunyumiza. Balina gwe bakutte omu ku bakiziweebwe olwaleero jo. Bino byenjogera biri ku mawulire ga nsi yonna. Byenjogera biri ku kyasa kino. Nebyeri. Anti nkubuulira katate golowooza gomanya Assad office ye bejjudde gold. Economy yabwe besinga eyaffe. Ate nkugambye kati ngenze ku Russia iri ku Rove bamuditoniddeko bomu ng'ayingira mu kizimbe Moscow kye kibuga ekikulu eky'e Russia. Gwe njogerako yabadde akulira bayo ne chemical weapons mu Russia. Taba wa bulijjo. Taba wa bulijjo okuba yoba nga akubye Putin. Taba wachi? Taba wa bulijjo. Kakati tosobola kuwangula wiru y'abantu. You just have atene uniform yennyini. And people like Muhoozi should kubanga Muhoozi yagezaako. Ono abasuza temwebase Muhoozi yagezaako. Yabivira mu Masaka. Tata namugamba wumula tojja kusobola omulenzi wa amaanyi muli mu panic kubanga balala bonna muba pushinze mu box y'okuteesa nammwe. Kikyo tegeza nti Muhoozi yagezaako okujja mu bantu ne bamuboola Kabale bamuboola Ekisolo bamuboola Kasese bamuboola nga abantu bamuboola n'asigaza kutegeka wali naye nga ategeka wali naye nga bamugamba nti ffe tuli ku oli alikwala ali mujiba. Kwe Kyagulanyi alikwala ali mujiba. Kyagulanyi ali mujiba. Yenga ategeka wali ffe tuli kwala ali mujiba. Va ku ebyo byolese. Ebya wali. Tasobola kwogera muganda wange byakuleka you will not learn being president at 50. Muhoozi nkubuulira. Kati golooza nti waleta formula ya kutamirira ku Twitter ekiro bonyonyo ng'oteeka you to start controversy. Oba otanga gwe commander of the armed forces. Bakuwa n'ebitiibwa byonna bikuwesa no yani Ekyagulanyi kuba bakugoba mu politics wajja mu politics ne mutemula abantu mu 221 in broad daylight ng'oyambibwako abantu abalala bali bakuyamba bamukama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mubamanyi taata wona ayimirira mu kamera nakkiriza nti mwatemula abantu 5 because you cannot afford elections Mr. Muhoozi. You can't. A uniform jo tweetingira konti you will demolish, you will crash. A uniform ya bana Uganda CEO.
oyinza okutuula nekitawo nemwerimba nemwewa ekifaananyi nemwegulana sizinga but that will top. Nkugambye Assad olwaleero yaddusa ali Russia yagambye agenda kuddamu kuba mpiso. Gwomanyi omuntu abadde head of state ng'agenda kutandika kati kwisawo kapamba atekewo empiso gwe mulimu gwagenda okukola ate gwe atalina na mulimu gw'oyinza kukola. Omanyi bye yasoma mu byamagye ate yasoma kufuuwa mulere naye nagwo teyaguyita. Aina kyakoze magye. He is the worst commander byonna baabimuwa ne tukole audit nga he is under the leadership of the army lwetusinza okuba ne ba ghost soldiers. Ye teri amugambako okujjako kuzimba ebizimbe bya ye kyakoze kuwaana kitaawe na kuzimba babita bino bimontages bye tujja okumenya nga tubatwala ne kitaawe because they will run. You want to believe me or not, that one will run, the sisters will run, all of them will run. Kayongo, they will run. Bino mbikubuulira, they will run. Gwe nze bagenda okujjawo Muammar Gaddafi kanulal. Nze nali mbadde ne first team ye first ring esooka okujja ya protocol wano. Gaddafi bakuba abasirikale baba Uganda wane empi kubasamba paka munyonyo. Ku muzikiti empi paka munyonyo. Alemedde okugenda e Katonga. Wayita emyezi emeka. Yayita mufuleji. Mumufuleje bagati Gaddafi nti asangidwa muki mumufuleje. Guligenda mumufuleje gwawa. Which mufuleje will you go in? Kubana jote mujizimbie. So oyo taddamu na kulimba bantu. Kubanga first of all ali ideologically disoriented. Nti ne bwayogera ku foreign policy ye mwenyine akugamba alinze Trump awangule amuyambeko kuki ku Southern Sudan. Ate na akugamba nti agenda kubagobe Congo. Nti wakwogera ne Shikedi kwegamba ye mwenyini yetekane wataja kubanga ngabo omanyi omwana omuno ne fauza tata sebo oli jeno wawe yakola kinawe ne bwe bamutuma mu operation lightning thunder yasanga yandawe abantu yabasangayo bwe bamuleta wano linda ko tojja kato ngambye jeno kumenya emenyere jeno owa jeno bwe buli mu DNA gwalera byo jeno omanyinze nako zino wenda pirawo funa ebintu muno mu side zo mubiri muno kategorie jeno gomanyi Broadcasting from the hills of Fort Kampala 107.9 Broadcasting from the hills of Fort Kampala 107.9 okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyomero kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutikko w'enkuba Fudembe oba wakati galeketya w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebase obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 107.9 Pal FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Ebirowoozo by'owulira si byamukubiriza wa pulogulaamu eno Pal FM oba abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu era yabivunaanyizibwako ng'era bw'obiwulidde weebale kuwuliriza Pal FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Broadcasting from the hills of Fort Kampala 107.9 Pal ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Bagiyita Pal FM 107.9 yagende Galamba ng'akulembedde abantu Galamba. Abantu buli batega emizinga ne gikuba bana Uganda nenga bana Uganda be bagiteze. Oyo nawe jeno oyo. Oyo yagule engato za chunguli. Zile mugulu ogumu oyo. Oyo inacho gwe majo oyo inacho bamutumi oyo. Nagenda aleta radio call ngazogera lu Filipino. Bili yagamba nti era tebamuvunaana ati mwana waki amateeka yagasoma kifuula nnenge yatuuka eri aleeta rediyo kolo
omwenge Kyebinywa yagenda ati yagenda anywa yatanywa yategeera nkeera nga bituuse kago omanyi abatunda beebuuzanga bulaka jeno Filipino radio call wati tya yali kunywa whisky omwenge ogwo Bobi yagungamba nayo omwenge katola byeyogedde yoyo jeno wamwe kale musasire Uganda oyabatanga ye jeno oyo ye jeno gwe oyo nzera era Bobi agambye ntesekera be byoli Bobi tayogedde bingi agambye waaye naffe watusukako ensekera be byoli neje nesimu gikoze bubi mutufuse bubi jeno jeno omuwulidde layilayimu nsi kyefana ate abo bonna kakati emirimu gye balina bagirina lwakyagulanyi zino egundi zogamba ezogera olugundi basula nsule ate banakola ki bateekako loss by father's child zaala ki byakiwongerera negegombe lifiiriddwa owulidde ngegwanga likoze ki lifiiriddwa kati juzi yakyusa poliisi balina bye bambala bamaje ebiri ebyesingapore ebyolutalo lwe Vietnam yo beyegomba ngedda mu firimu yabiziza negwe ekiri mumaje abamaje nobasanga bakambwe nebagamba nti oba twakola kyomusajja Uganda olusugamba Uganda tuligitereeza bannange kuba kati oyo akulira maje negwe laba tweetize yakuteereddeko yagaye mpuuga nefinito nagamba abantu finito bali mukyawa naye yagambye nti mpuuga mufaananira pulezidenti gwe olukiiko lwananagira bitutega nti mpuuga presidential material ye bwalina obbira nga atamidde gumanyi omwenge togumanyi oli musiraamu naye gwe bwazuukuka aba kuki kati saawa zino tannanywa ali kuki kuba naffe bitulema naye gwe basupenize sente nyingi ku Kyagulanyi a lot of money omanyi nelwakipro salamu alaikum ebirowoozo by'owulira si byamukubiriza wa pulogulaamu eno Paal FM oba abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu era yabivunaanyizibwako ng'era bw'obiwulidde weebale kuwuliriza Paal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo bagiyita Paal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala gye musinzira ogenda maaso n'okubanga muwuliriza radio eno kiriza nkujjukize banaffe aba Buddha Events and Property Management bagenda maaso n'okubanga bakutegeeza nti gwe alina amayumba oli Land Road olina amayumba go weetaaga abaana agakwasaganyiza gakwase banaffe aba Buddha Events and Property Management bakusololeza akasente ko bakakwase lumu kale nno namwe abalina emikolo